Kadama TV leero tugenda kwogera ku topic ya njawulo ng'ekwata ku Kadaama w'e Uganda ne Kadaama akola mu nsi z'Abawarabu. Twagala kumanya njawulo ki eri wakati wa Kadaama akola e Uganda ne Kadaama akola mu nsi z'Abawarabu. Tujja gamba nti kizibu nnyo okusanga Kadaama akola e Uganda mukama we n'amutuma ekintu n'akigaana. Namugamba siimula namugamba asigena kusiimula nkoze emirimu mingi sikiwulirangako. Era kizibu nnyo okusanga Kadaama n'aganja kati kunnyongeza ssente. Kugamba e Uganda tulina engeri gye tukwatamu bakadaama n'omukwata akolera ssente entono n'akola emirimu gyonna n'agikola n'akola emirimu gyo bulungi ate n'asigala ng'akyali happy nga musanyufu owaka nga talina buzibu n'atuuka n'okubeera ng'asobola n'okukola emyaka egiwerera ddala 5 oba n'omukowa bukooyi ate n'okugoba e Uganda. Kadaama ayinza okuyinza n'amugamba genda naye ng'ate Abawarabu bo bw'akwata Kadaama alabira ddala oyo alina okubeera nga yakola mu nnyumba ye ate wano e Uganda kyangu nnyo n'ogamba ngenda kufuna omuntu omulala. So twagala okumanya obuvumu tubujjawa okubeera nga bwe tutuuka mu nsi z'Abawarabu ate tukaluba oba tubeera nga embeera zaffe zibeera ndala. Ndi Kadaama manyi kye njagala sijja kukola kino ekyo nja kikola tugaa ne tubeera nga enjawulo yo wakati w'abakadaama abakadaama b'e Uganda ne bakadaama abakola mu nsi z'Abawarabu yo weeri y'amaanyi naye twagala kumanya kiva ku ki oba njawulo ki eriwo mwe mulaba mutya. Katuwulize Kadaama ono yateeseza ku nsonga eyo naye musobola okubeera nga muweereza voice note zammwe mutubuulire ddala kiki. Musobola ziweereza Kadaama TV tujja kubeera nga tuziwuliriza tuzisukumire ne bakadaama oba n'okubeera nga tusobola ziteeka Kadaama TV. Kiki ekyo ekitufuula ne tugamba boosi antumye ekyo sijja kikola baŋŋambye bwe betyo sijja kikola kuba kati tugenda ne tugamba nti n'Abawarabu balina ebyokoola naye ne wano bannayuganda oyinza ogenda mu famire n'ogwamu nga bafuuyi ba mmindi naye ate omuntu n'abeerawo Kadaama n'akola n'amanya mukazi gundi boosi wange oyo omukazi mufuuyi wa mmindi but it's okay. Boosi wange oyo omukazi buli ku makya ng'amba nti njiwewo wali amazzi naye n'otakifaako nnyo. N'Omuwarabu n'agamba genda onjoleza akanyonyi ako n'omugamba tekisoboka sooza bunyonyi wano ssebo. Katuwulize ono. Kadaama w'e Uganda ne Kadaama w'Omuwarabu tulina n'ekimuzo gye ndaba kiri awo kitugatta kuba Kadaama w'e Uganda n'okumuyita obuyisi Kadaama kyo kyokka kiyinza omuzirisa kyokka kimuzirisa ng'alaba ng'amuwemudde n'omuteeka wali bamanyira bayita housemate nani n'amannya gaabwe kiba ne kizibu nnyo okusanga omukozi wa Uganda nga bamuyita ebintu ebitategeerekeka ebiseera bisinga bakozesa amannya gaabwe kuba boosi ba Uganda tawalina nnyo kamanyiro ate ekizibu omukozi wa Uganda okuba n'embazuulu nga emputtu Kadaama Omuwarabu ky'abeera nayo lwa nsonga batono nnyo mukama w'omukozi Omunnauganda ayinza okubeerawo oba nga omukozi amuwalabula amutwalira ku sipiidi ya waggulu era olaba omukozi wa Uganda kizibu nnyo kale okujja eno okulumba ekyeyo ky'Omuwarabu ne kimugondera mangu okitegeera kuba aba akyalimu eri endowooza eri ey'ennyumba gye yavuddemu e Uganda obwongo bukyali awo nti buli mulimu okukola biki kale lwakuba nti ebiseera ebimu tubaba nnyo ku pressure ebiseera ebisinga naye kuba ajjakeera ku makya amanye nti ate nga n'engoye bazozesa ngalo mwattu waba nga yayoza engoye ajjakeera ku makya akola puroguramu ye amanye nti ngenda kwoza engoye olumu ng'alinawo n'abaana nga 3 2 ab'okulabirira kubajjukira mabega waba n'abadde tebasoma bonna bali waka nga waba nga waliwo omukozi abaana bonna babeerawo nti ngera bwe nkugambye nti batono nnyo mukama w'omuntu mukama wa Kadaama e Uganda ng'empisa embi ezo ziri ku level ya waggulu
batono nnyo kale mwebali naye ng'era batono kuba ne Uganda abantu abakozesa abakozi pasategi si eryawo nti waggulu ye ne bwobeera waggulu kuba kati oli ejja kuba n'omukozi ewaka alinawo n'abaana abakuzeekuzeemu omwana waba tasomye omukozi akeera ayoze oba omwana alongose ku nnyumba omukozi nga bw'akola kino mukama we waba asibyewo ewaka omukozi ayoze engoye nga mukama we bw'atekako wali ekyemisana kati ebiseera ebisinga ekintu kyonna kyonna abozzaako okumutuma kiba kizibu okugaana akugambye nti kino sijja kikola ekisooka olumu kale oba okimugambye tomutadde ku pressure n'omugamba nti engoye zonno era onkomawo maze ozigolola zonna ekitegeera okimugambye olumu nga kale tomuwoganidde kudda okwereega naye okitekiwulira n'okola ki n'omusanga zonna azigolodde ate nga omukama wa Uganda ye muntu nagamba nti engoye ezo nsanga ozigolodde n'otazigolola ng'asobola n'okukwata kibooko n'akukuba oba okitegeera ng'asobola n'okukwata kibooko n'akukuba lwansonga omukozi ono bakkakkana nnyo okiwulira naye kati n'osanga nze kuba kati levo gye ndiko teba kyantuma nti wano kolawo emputtu ate nga siga nti oba Uganda wakolawo ku Bwakadaama nti oba kiki netta naye omuwarabu ono nze natandika dda okubateeka emiteeko nze okusinziira mbateeka ne ŋŋamba ono nno gye tulaga maaso ga Mukama ayinza obutabaayo na ggulu akiwulira kuba kati tugereze ku lunaku ng'olwejjo twamaze osibulukuka neeyoza ebintu nabadde nakamala okwoza ebintu ne bagamba salaasala obutungulu nga bungi ekinnuma tebakubuulira byonna bintu kubissa mu layini nti bw'omala okwoza ebintu sala obutungulu sala ennyaanya sala karoti sala green pepper byonna babigambe omanye weewa obudde ogambe nti ebintu bino ngenda bimala mu ddakiika mmeka bigenda kuntwalako essaawa mmeka n'omala osala obutungulu najja nakubikulira omumwa gwe salaasala ennyaanya najja nakubikulira omumwa tukola kiro kati kye nakoze nange nagambye kasita onaameshoninza obutungulu kitegeeza ekiddako enkoko ziri zeetaaga kino na kino na kino n'embiteeka awo nabadde naakabimala bajja bagalangatana n'ensujju biriŋŋanya biki saakayanyezeramu nyambala gloves mbisala ddakiika y'emu ajja ŋŋamba sala salads ezo zonna muddiddemu ne mugamba sigenda zisala n'ambuulizaawo lwaki ne mugamba si kyawateeka nti mulina ozirya ate ekyokubiri bw'obanga olina ky'oyagala binnambikire mbuulira kola kino na kino byonna nkoleki mbikole teyanyeze era teyazeemukunya kakintu nakimu nagenza okudda mu kiyongo wano okulya ddaako nga salads baazeesalidde ekyamuganye okwozeramu bano abantu aba naye akiwulira muli nti akutisa akazito era essaawa yonna ng'amanyi w'omuddiramu oyinza n'omuweerako oluyi okitegeera naye muli mu mutima abakimanyi nti nkutisa akazito naye bba olw'okuba bakimanya nti omukazi buli kimu ayewawo omubiri buli kimu ayewawo omulimu kati amanya w'omugambirako oba okooye ate naye era oyinza obbawulira nga bagamba agwe genda omugambe gwakutyamu nze namutumye edda kino kati yeewulira obuvumu n'envumbavumba najja n'akulumba sala salads namugaya sigenda zisala ensonga naye akimanyi nti obwedda anti okitegeera ale mubaamu olinga wamukoowa dda ate najja ng'akweyogerezaako n'ogamba laba kino nno nyana kiwa omugerenzi okitegeera kati emitima gyaffe gibatamwa kati nze nga wendi nabakoowa ate omuntu nga wamukoowa ne byokola tebisobola kunyirira lwansonga omutima guba gunagwo gwakoowa dda naye ng'owaliriza nti kankole nzibuse ekyeyonzera ewaffe nga ndi mulamu naye akadaama mu Uganda n'aw'omuwalabu tetulina kitugatta yadde akatono ennyo bwe kati munnange tekiriiwo
tekiriiwo kuba ye mukazi wattu ajjanafuna akasaala ke agambe kangende nguleko erindaazi lyange ndyeko erindaazi. Kizibu nnyo omukozesa w'e Uganda kyobula nga abaana obatuma ekintu ye n'atawalira n'akikola ajja genda afumba emmere yagibega ateke ye ku ssowaani ateke yemmwe ku ssowaani abateera awo mulye naye akwate essowaani yatuule waatudde agiri naye nga ne muntamu aliseemukko akatonotono kaanaalya akawungeezi okitegeera naye wano twala wayingira ennyumba nga nkoko ennamba obaako n'akawawaatiro kamu okulekana bagifumbye ennyo nga nnyingi ate nakyo bakizibu nnyo okuwa ekifinga kikyali fresh bamala kulya najja n'akusimbirako amanyi halakoyisi wapa fresh namwe awaakamulye fresh lwaki tababimpadde luni nga nkyayagala kuba bagenda okibandu giryanga n'omutima naawe tokyayagala kitegeera kali ebyo byokka bitubeetamya naawe n'oguba n'ogamba nze bwammwe mpulira ngambakooye mwantamu kitegeera akazibe bakama w'abantu e Uganda batono ayinza okuteeka omukozi ku pressure ey'ekisirusiru pressure eryetama kuba omukozi ojja musanga awo amazeeko emirimu gye balaba obuzannyo ne babusunsula ne babuteeka wali n'alaba amawulire n'agateeka wali n'akyusa channel n'azza kweno n'azza kweri neyeetagetinga n'agaha mukama wange n'anaatera okudda n'ayimuka n'asaawasaawa emirimu n'agimala kati okutwalizaamu kale ekibagaana ennyo okuddamu ye sigamba nti oba naye abatasobola gamba kino sijja kikola naye ate emitima gyabwe giba n'eddembe lingi tetuganya eddembe omuntu gwalina eddyewa naye kubaako nalino omuntu lyalina okuwanga ye omuntu n'oligatiriza ku lye weewadde kati omutima ogwene gusangibwa nga gubadde n'eddembe weddali awo kativi ke yeerabira kugamba nga ne bwamugamba nti ssaawa ziri mu 5 ez'ekiro nti gy'emmere eyo ogisseeko tekijja mulya lwensonga obakaluba obuddalikaawo okutirira atuddeko kiki yafulumyeko mu mikwano gyawo ne bakuba kakebe kwagamba naaba nga otali nnyo ku mbeera eri yakwekukkola kyekyo ekibayisaawo naye kati eno fuluma kutwala kasasiro nakutuma nti genda olongoosa ennyumba ya goni anti anaatera okudda genda olongoosa ennyumba ya goni anti anaatera okudda olwo ofulumyeko kuuta ku luggi kati tulina eddembe lyompadde liryakuleka ddembe ligenda okwewa kugamba nti sijja bikola ate neŋŋaana ate tekituguye nnyo n'otuuka ne ku seerigamba mukama wo nti sijja n'otuuka ne ku seerimugalulira ne mweyoola obwo eddembe ly'atakuwa eddembe ly'otalina mu mutima tetuganye tajja kuwa lingi kuba si mwana wa nnyoko naye era n'omukozi wa Uganda taba mwana wa nnyoko naye Uganda eri ku levo yaayo era wendaba alabamu bangi bajja kuyingira eggulu si mbubi naye Uganda eri ku levo ndala ate nga akasente bafuna katono tetuganya ffe tufuna kyetufuna bujja kutya tukyeyagaliremu kama kituweemu omukisa naye tewali kitugatta Uganda tebba abakozi b'e Uganda ekitwawula n'ekirala mukozi wa Uganda alina empisa embi alina omutima omubi netuganye naffe tuba nakyo naye ojjakeera ku makyo ogambe nti kale omuntu waaba akunyigiriza gaye bantu bano ngenda bbawa obutwa olwaleero embeera yonna ngenda gifumbisa Corolex naye mutima n'otya n'ogamba bajja kunsiba abaana bange mbaleseewa bajja kunzita abaana bange mbaleseewa ekyo n'okita ate ffe tutamangu ekintu ye obulumi kale n'obusigaza kuba tusigala tubunyumya tusigala tubulojja Mr. Kadama TV ne bwedda Uganda n'akukyaza okinyumya okaaba naye nga wakita n'otakikola naye omukozi wa Uganda bw'aba ne mission tafaayo oba ejja kuba possible oba ejja kuba impossible ng'asazeewo nti nja gikola oba mwenna mufa mufe oba bansiba oba abewammwe banzita naye ngenda kikola nooba ng'olina emyaka 25 omukozi gwe bakufunidde okukozesa wa myaka 3 wafumbirwa
tannafumbirwa najja makaabo ng'olina ekisajja kyo kyonna kitunulwako kitibya butibya kiti nagamba ono omusajja avaawo naye ate omukazi ngenda mutta n'abaana be omukozi najja ng'alina siriimu kuba katufere tuba na siriimu kyekibba ekisinga kye twasigaza ogyeko obulamu nekye nagamba mwenna ngenda vaawo mu basiize mwenna ngenda mubasa oba mwagala oba temwagala kale balina omutima omumalirivu ennyo ate mu bikolwa ebibi mwenna famire n'abasaanyaawo ate nga beemwenyerekerezaako naye ng'emmere mulidde buli kasasiro yenna mubaliisiza naye nga bamusanze ewaka ng'akira ku ggongolo nga yenna ali awo yeezinze ng'ogambako namugambe munnange lwaki otuula ku sementi teekawo ko kakeeka munnange ba ku sementi tuula mu ntebe nedda mami amanyi baayiga mami naye kati ono eno munnange nga tusaze eddiiro ne tudda ew'omuwalabu kyataakole teyeewoomya akuweerawo nagambe kisijja kikola ate emitima gyaffe batono muffe era nga bw'ateera omala musindiikiriza nnyo naye era kizibu omukozi okuva e Uganda ng'alina tageti nti ŋŋenda kulumba kyeyo mwenna nzize kubatta ennyumba gye nzemu mwenna ŋŋenda kubatta batono abajja n'emishoni ate sikiwulirangako nti oli baamutiisa olwatuse mu kiyumba n'akolayo emyezi 2 ennyumba yonna n'agitta kizibu naye mukazi wa Uganda mwenna abagumako omuliro n'abasaanyaawo kale kutwala ekitwawula ekirala emitima gy'abali ate gye gya ttabbu ku gyaffe gya ttabbu ate kyova olaba abo abakozi abo nga asazeewo nti kaŋŋende ku kyeyo nfuna akasaala akawera muyinza omuhebera ensawo ng'alinamu ttani z'eddagala nga 6 nti kati ku kyeyo gy'olaga ogenda ddiriisa ani nti olowooza aliwo omulimu ogutambula nga tekuliiko ddagala beebo naye kati oli mukazi wattu afuluma mu busomesa oli afuutuse mu bufumbo bwe oli avudde mu busawo oli avudde ku college abadde akyasoma n'alumba na mutwe na mukama n'akikuba n'akinnyuka naye nga nze muntegeera eyange tetulina bitugatta tetulina era bwe mbanyumya nga wettera okugamba nti omukozi we Saudi bw'aba anyumya toleeta w'omaani oba we Dubai nabino Kadaama omuwalabu bw'aba ayogera owe Uganda sirikira gy'oli totwoganira kuleka nga waliyo Kadaama alina experience esinga ku eyo oba ebirowoozo ebisinga ku nze naye nga zibalaba